weewaawo kkumi lya mpisi ligenda bagamba nti kkumi lya mpisi n'obutonga bugenda serugula bifulukwa n'olwaleero agudde ekirimu omuntu eyalugudde leero yabanga aluggula basebo ne bannyabo temusamiridde kiswa kifulufu kubanga ekyamazima omumanyize ekitabo omuwende kwanyiiga era ntuuseewo nfaananyeeko munnange mwetimba bujumbi atuukako mu nkusifu alabe oba mwasuzeemu lugolera oba mwasuzeemu namulezi oba lukottoka oba lukyakya ate munnange aleme kubanga munnange afunda kumanya ati oba amaluma kubanga ekyamazima bino byo birimu okwesitukira siyinza nange kumyusa gajjo okufaananako enjeejebe yaleseewo walulumba nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya mufule nantagwira kye yakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya andisaava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Kabaka era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya okwetoloola Sseŋŋendo Nnabulamu bw'olaba nga omufumbalanga akutte akambe akaziba ng'omanya anaaserengetako mu lwentemera oba mu lwannabuzaana kale okuwolobya ate okufunayo okoba oliawo n'ebya Nakayonga ate alabe engeri gy'ayinza okusoosotola mugonzangalo kakati nno kanve mu kutambuza omumwanga oluzingo mu Tutumba ntuuke ku nsonga kubanga nakikubye tatuuka ku nsonga oluyitaayita mulumanyi oluyitaayita lukira olulira ku nkoligo kati eno gye nsangidde engabo ya Kabaka bwe nayogedde ku ngabo ya Kawumpuli saabalaze enjawulo ebintu bino birimu enjawulo abamu gye bayita engabo ya Kawumpuli ate abalala babuzaabuza ne bagiyita engabo ya Kabaka kyobola nadde njogera wali naye nfunye omukisa nti musajja wa Kabaka omu antuusizza ku ngabo ya Kabaka era yeeno kakati mugiraba bwe yakula eno antegeeza nti yeno gye bayita engabo ya Kabaka n'olwekyo engabo ya Kawumpuli yeri eriko amaggwa gye nabalazeeko ate kati essaawa zino tuli ku ngabo ya Kabaka yeeno eno yeeyitibwa ngabo ya Kabaka kyobalaba ebimera bino olw'enkula yaabyo bibuzaabuza nnyo abantu mu ndabika yaabyo naye nga kitunulire okyetegereze okuvira ddala eno ku kikolo wansi ate ne waggulu ndowooza okirengera bwe kityo kiti bwe kityo kiti kiyongoyongo naye kiti kikolekole era nga bwekiraba naye nga kino ensaano yaakyo evaamu eddagala eriyamba okukendeza ku ntunnunsi oba enkuba y'omutima kakati abamu gye bayita pressure gwe alina pressure wejjanjabe ojja kunoonya eddagala lino nze nnoonyaako nkutwale musajja wa Kabaka ono muweeyo buwi za kikuba nsiko akuyambe osobole okwejjanjaba ate pressure ewone sinsonga tetwagala kuwulira nti gundi ate sebanakita yafudde pressure ng'eddagala weeriri eddagala lya butonde teriva na buzibu bwonna abange ebigambo maluma tegagwa mu kamwa nze nsomesezza bino ate nkooye mulowooza n'abawa embuzi mbawe n'omuguwa kankomeko wano nsinzire ku sinzi ngoberere ekkobe naye nga bulijjo abalungi abaagalwa nsigadde nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya okwetoloola Sseŋŋendo Nnabulamu naye sijja kutenda buwoomi bwa nswa ate nga sinnaba kwebaza nkuyegeza abumba ekiswa ono ye musajja wa Kabaka gwe njogerako asobodde okundaga engabo ya Kabaka mbadde sigimanyi ate olwaleero aginjolese tweyanziza taata ate era alina ekinu n'omusekuzo abaana tebamanyi kinu ekyo kyekinu musanze ali mu kusekula ddagala omuganda yena kuva ddanga yejjanjaba ebimera emiddo kyobola abajjajjaffe bawangalanga nnyo nga bakozesa middo naye kati bino ebiddagala byetukozesa ebyekizungu ensangi zino bye bitulwaziza taata ono musanze ava kusamba nsiko era amanyi buli kika kya kikolo amanyi buli kika kya ddagala amwetaaza osobola okuntuukirako ne nkutuusa waali ate n'omuwaayo ez'ekikuba nsiko n'akuyamba okuwona era ne jjajja oli ali ku bisinde bitwala era ng'omuganda bw'aba munnange ogira n'okukoleeza ku kyoto ky'abatabaazi ekyo mu Luganda kye tuyita ekyoto ky'abatabaazi ekyoto ky'abatabaazi oba totegedde nga nkulese kankugondezeemu y'emmindi eyo abamu mugimanyidde mu bulala omuntu wakukomonta ku mmindi nga mugamba nti oyo mulogo oyo nedda emmindi kiggwayo nti emmindula bizibu
buli bajaja ffe bwe yabeerangako n'ebirowoozo ng'afuna akadudu ke kataaba ng'akanyiga mu liiso ly'emmindi ng'ateekako eryanda ng'akommonta ng'akendeeza ku birowoozo ate era kisinziira ddi lw'ogikozesezza kubanga nnyinza okugikozesa nga nina bye njagala okuwugula naye si kuloga kale emmindi kintu kirungi nnyo mu buwangwa bwaffe era twettanire nnyo oba tomanyi nga totegedde buuza okusinga okubeera ng'ojweteka oba okuba ng'ovumaganya ebyobuwangwa byaffe bannange tweyanziza nnyo tweyanzige bataata era neesimye nnyo okukyalako wano era mwebale kutulaga ebintu ebyenjawulo era nkakasa nti abali kuno abatugoberera bwe banaabaako kye baagala okwebuuza kyonna nja kubaleeta mubalabeko oba babeeko wakiri bakwate mu nsawo mubawe ku bikolo ebyeddagala wano ne kayiba mukukulu gyali eddagala balita kamukukulu ate eryo lyo linsuseeko kubanga kamukukulu mbadde mmanyi nga akabiro k'abenkima akawu akanyonyi era no baga kufanagana n'engabo ya Kabaka nayo lyagala kufaanana n'engabo ya Kabaka nenga ko kabeera bwe kati okola nene kamagwa kaliko amagwa nga bwe tulabye engabo ya Kawumpuli ne kano kabugwa butonotono kayamba mu mbeera y'amaanyi g'ekisajja ate awo waliwo obuzibu basajja bangi balina obuzibu obwo aniya entunnunsi kale kayamba endwadde zonna basomere ennamba y'essimu wano bayinza okukubirako nga bakwebuuzaako oba agoberera yenna ayinza okukubira nti nkoze ntya okufuna mu mbeera yonna wonna waali 0759 57 amanya nze Saalongolubega Muhammad muzukulu wa Nsambe Buwanda nze ndi muzukulu wa Lwoma ne Dirandiga twakatwala ekikopo webale nnyo tusidukidde mu ngabo y'ebika ate ekyenjawulo nze kyennina nze nva Busiro kati ebusiro nayo twatwala ez'amasaza twakuba Buddu Buddu wa Pookino twabaleka bali mu kulira kati ate n'ekirala nze nawangula engule ya Radio Simba omwaka oguwedde nze ndi Sengule kati amasanyu gano ag'obuwanguzi kabadde geekulumulanga amalege ekyeya nga gandeetoloola wemutambula era musajja wa Kabaka ono mulaba naye akolezeza bisinde bitwala kubanga abantu bano tulina okubategeeza nti obuwangwa bwaffe kintu kikulu nono muzukulu wa Nsamba ono Wankima muzukulu wa Mugema ewambala ebbira bagamba nti sanye enkutu okyennyama Mugema bwafa kudda mulala ow'enkima talya dduma ate talya nkima ogwaffe nno gugamba ti nabbosa mpaawo ali muliisa ndiga ekyana ky'endiga kiwooma kikyali kito wajjanga takyala wajjanga musajja mukulu agula ngabo kati ate ogw'abazzukulu ba Nsamba gwo gugamba nti kali kutanda butereevu akabiro kamwe lyejjerengesa akamuzzukulu wa Mugema kamukukulu gwe tubale twogerako naye nja kwesunga nnyo okulaba akadde ako koŋŋambye oba ekimere ekyo oba olyawo lwe nnaakomawo nja kudda nga nzijudde amiina esambwa ginyambire ddala bajjajja banzigulire ekkubo amazima ga Katonda nyongera okusomesa Obuganda kubanga bangi basigadde emabega nga tebamanyi ate tebeebuuzizza tebalina batuufu bakwebuuza naye kati wano omukisa weeguli mbeera ya tekinologiya wano tuli wano abali mu UK batulaba abali USA batulaba so ensonga ng'eno nnungi nnyo ekyemiddo taata ekikolagana emiddo emito gino mitono butereevu naye ekyemiddo butereevu tubeere eno bbalibbali naye emiddo tugirina ekikola obubi nti abantu baba tebabamanyi bumanya naye kati nze kasa mbasemberedde abantu ngenda kuba batuusaako wonna pozi ne muzukulu wa Mugema ayinza okuwaayo olukomo kubanga ngenda kuwaayo wano olwange kuba baba tebakubidde muzukulu wa Nsamba muzukulu wa Mugema bayinza omutuukirira oli ayinza okuba alina ekirwadde kimusumbuwa n'akuba yange eri 075 ana musatu 04 ana amanya bampita Mugerwa Medi webale nnyo muzukulu wa Mugema nange nsigadde nze musisibosa Geoffrey Nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita lya Savo omwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja eyange eri 078 599 343
awo tubeera butola malusu na dokoli tubeera nkwatanye ngeri ya kalambi na bbira era tubeera nkwatanye ngeri ya kyamaganda neddegeya basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti bino byo bibadde byakasameme ng'ekirega ku lukakaba naye musobola okutugoberera ku mikutu gyaffe gyonna ku Facebook ku YouTube ku TikTok kwetuli video muziraba ebyokuyiga mufuna bingi nnyo nze ntambula ngenda nnoonya ebyenjawulo ate abantu ababazimba embozi ze tuleeta zeze zisomesa abantu ba Kabaka so simbozi za kuyisa budde twagala okubasiibula tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangale.